Enkya ya leero abayizi abawerera ddala 5,279 abasoma obwannansi n'okuzaalisa lwe batandise ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Ku bano 966 ba mutendera gwa diploma so nga 5,113 bali ku mutendera gwa certificate. Bano batuulidde mu bifo 129 okwetooloola eggwanga. Tutuuseeko ku ttendekero lya Nsambya School of Nursing. Eno abayizi tubasanze mu kwetegekera kuyingira kigezo kyabwe ekisooka. Okusinziira ku kitongole ekitegeka ebigezo bino, ki Uganda Nurses and Midwives Examinations Board tebafunye kutaataaganyizibwa kwonna. Ekizibu kyonna ate tubabuuza mutuuse bulungi, bonna batugamba batuuse bulungi n'ebigezo byatuuseeyo birungi. Mukama yatuyambye ndowooza enkuba neetagweeyo kubanga you remember Saturday, yesterday Sunday tewabaddewo ki nkuba. Oye Katonda gwe tusinza. Helen Mukakarisa Kataratambi nga Ssaabawandiisi wa UNIMEB atubuulidde nga bwe bakozesezza ebitongole by'ebyokwerinda okubayambako mu kutambuza ebigezo. Twogerera ba UPDF batuyamba okutwala ebigezo ne ba police. UNIMEB egamba nti omuwendo gw'abayizi abatuula ebigezo by'obunnansi n'okuzaalisa gweyongera buli mwaka. N'ennamba z'amasomero zeeyongera. Ku buli bwe bagenda okukola ebigezo babeerawo amasomero amapya, kitegeeza nago gayongeddeko ku nnamba. Ate ne gavumenti erina puroguramu ezayongeza abaana okugenda mu masomero naddala eya Universal Secondary Education, abava ku Universal Primary Education ne bagenda ku Universal Secondary Education, batuuka mu SFAO baagala nnyo okugenda mu puroguramu ezibawa ebyokukola eby'omukono oba ebibawa amangu engeri y'okufunamu obyokuba employed basobole okuba useful to their families and to themselves. Ekitongole era kiriko enteekateeka ze kitaddewo okulaba ng'omuze gw'okubba ebigezo gukendeera. Waliwo mu station wali mu factory gye tukolera ebigezo. Abantu babeerayo okumala emyezi 2 nga tebafuluma, bali eyo tubaliisa tubaweewo okwebaka ne poliisi eri awo egadinga amasimu tugabajjako. Kati tulaba nti ebigezo byaffe tebiriikinga. Ebigezo bino byakukomekkerezebwa nga 13 omwezi guno.